Epic Media. Gwanga liri mu mbeera ya katyabaga etasobozesa abantu abasinga obungi okweyimirizaawo. Ng'embeera eyo twali tugamba nti yeetaaga okukwatibwa mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri si gye tukozesaamu ssente z'eggwanga, okulaba nti ssente ezo zigenda mu kukendeeza obulumi eggwanga mwe lyali litambulira. Bye twali twogerako mu kiseera ekyo, era twamanya nti tebigenda kuwulirwa oba okufiibwako oba okukolebwako. Naye twali tutangaaza eggwanga nti bino bwe bitaakolebweko embeera egenda kusajjukira ddala. Era y'ensonga lwaki twatandika omulimu gw'okuzuukusa abantu n'okubabuulira kiki kye tulina okukola mu kiseera ekyo. Embeera eyo nga bwe yatambula buli omu agimanyi. Naye olw'okuba tewaaliwo ekyakolebwa, kati ebyenfuna by'eggwanga byeyongeredde ddala okutabuka. Era kati we tuli ebivuddemu mu butakola ku nsonga ezo byeraliikiririza ddala ensi yonna. Ng'ebivuddemu mu butaba na nkola ennungamu, okusooka kwe kuggwaamu kw'amaanyi ga ssente za Uganda, inflation. Nti bw'obanga walina omutwalo nga gukugulira kilo 5 ez'akawunga, olwaleero mutwalo gwo ovaayo n'ebbiri, kubanga amaanyi gaazo gakendedde emirundi egyenkanidde awo. So okukendeera kw'amaanyi ga ssente ku lwakyo kitabulira ddala embeera y'eggwanga lyonna. Era mu kutabuka kw'embeera y'eggwanga lyonna erabikira mu buli kimu omuntu ky'akozesa. Olaba emisaala gy'abantu nga tekikyabamala, abantu bamufuna mpola, tebalina kyakulya, tebalina we basula, ekivuddemu nga ly'eggwanga okubanga lirimu obutabanguko obw'amaanyi bwe tutambuliramu olwaleero, nga buva ku nkozesa ya ssente embi. Nti kati Ebola yajja, Ebola essa abantu abayitirivu, ekyatambula, naye nti Uganda terina buwumbi 85 obunaakola ku Ebola. Era essa abantu abo bonna nga twalemererwa okusasula obuwumbi 85 ab'ebyobulamu bwe baagala. Of course nabo ne bwe babubawa nabo butuukira mu muliro gwe balina mu nsawo zaabwe, nabwe tebugenda kugenda ku Ebola. So kati eyo kikulaga embeera y'ebyobulamu eyongedde okwonooneka, amalwaliro embeera ze galimu, abasawo owulira era baagala n'okuddamu okwekalakaasa olw'embeera y'enfuna eyo. Ebyobuyigirize, abaana okubagamba nti baddeyo eka ng'ekiseera ekyagerekebwa tekinatuuka, si Ebola n'akatono, era byanfuna. Kubanga naluli bwe bwamala emyaka 2 nga bali waka, teyali COVID, byali byanfuna.
kubanga ne ku nkomerero baddayo nga tewali kikyuse, baddayo era nga tebanabagemebwa nga tewanabaawo ekyo ekintu kyonna ekikyuse. So kati bagambye nti abaana bawummule nga 25 mwezi guno ne balimba nti ku lw'Ebola. Ebola lwanaatandika okusaasaana nga 25, obweraliikirivu bwebanga weebuli nti mu masomero nakati asaasaana, ogamba nti ojja kugigumiikirizako esaasaane, bwe zinaaweera 25 awo ogambe nti kati abaana bagende, nga n'abaali tebalina bamaze okukwatibwa balyoke basaasaanye yonna gye banaagenda. So si Ebola si eggalawo amasomero, ekiggalawo amasomero era byanfuna, kubanga tebalina ssente ezongera ku budget ku lw'ebbeeyi ziri ezirinnye. Abaana bali mu masomero tebalina kyakulya kubanga budget baagikola nga akawunga ka 2,000 ka 1,500, tebakola budget ya akawunga ka 4,000 era teryasobola kuzibongerako. Kati abaana eyali alya akatolo akengana bwe kati bakutulamu alya hafu, era bonna bajja kuvaayo nga balabika nga ababadde mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu abaana abo olw'obutale. So Ebola ebyenfuna bye bigaddewo amasomero gaffe olw'obutawuliriza biri bye twabagamba. Ebyenfuna bye biviiriddemu okwonooneka kw'eddembe ly'obuntu mu Uganda kati okuliwo, kubanga mukiwulira okukwata abantu kweyongeredde ddala, be batwala ekiro, be bakwata misana, zidurooni bezikima, abatulugunyizibwa mu ngeri etagambika byeyongedde. Ate ebyo nga bikyali awo, n'ab'emmundu abalumba zi poliisi nabo beeyongedde, kulumba poliisi n'okutwala emmundu. Abalumba poliisi si babbi, nedda, ne gavumenti yakkiriza nti abo si babbi, abo bagirwanyisa. Yakkiriza nti abo si babbi, abo bagirwanyisa. Era ne bagamba nti bagaddewo police station 1,600, police post 1,600 ezibadde zisaasaanidde mu bifo ebyenjawulo. Tibazigaddewo abalwanyisa gavumenti baleme kutwala emmundu zaabwe. Kati be babadde balinda eri, be badde badeploying okukuuma, bo banaaba batya? Babalekedde abatujju. Naye embeera eyo gye tukolako evudde ku byenfuna bino mu ngeri bbiri. Ekisooka nti kubanga abantu bano be bakwata ekibakwatisa ekireetera gavumenti okukwata abantu kweraliikirira nti abantu bandigisitukiramu, nti oba oli awo bapanga kwekalakaasa, bapanga kukola ki, ensonga ereetera gavumenti okukwata abantu bano bonna aba drone. Eteekewo embeera ey'entiisa, abantu batye, buli omu asirikire waali. Kyekireese ezo zi drone okuddamu buto. Kati embeera eyo ey'entiisa gye bataddewo olwabweraliikirivu lwa ikonomi eno lw'ebyenfuna, nayo esobola kubanga erina ebigivuddemu. Be batulugunya, kubanga nze ekyantwala mu nsiko nze ng'omuntu, lwakuntulugunya nze nali sijja kubeera musirikale, nali sijja kugenda mu nsiko singa tebankwata, nga bankwatira wali kati ku Sheraton kati olwaleero ne bansibira mu conference center Nairo Mansion
ne bantulugunya kumpi kunzita be nali nabo nga tebaddangamu kulabika n'olwaleero. Nze bwe nafuna omukisa n'enfuluma ne ngamba kati mbadde ngenda kufiira bwereere. Waakiri nfe nga nkola ki? Nga neerwanako. Na bano abatulugunyizibwa abazi drone abaaki wasobola okubaawo abatuuka ne bagamba nti anga tebanantwala. Waakiri mbeeko kyenkola ki? Kyenkola nga neekolamu omuli. So kisoboka nti abo be bakuba amapoliisi kati. Kisoboka. Naye oba si kyekyo, n'ekirala ekisoboka okubanga kye kitambuza embeera eyo, kisoboka okubanga ye gavumenti yennyini okweteekerawo embeera bw'etyo, balabise ekifaananyi nti waliwo obulumbaganyi obusituseewo okulwanyisa gavumenti. Nannyo wano mu Buganda gye bamanyi nti abantu mu Buganda abaagikyawa. So nga bamanyi nti abantu ebbanga lyonna basobola okugisitukiramu, baagala bateekewo embeera eyongerera ddala entiisa mu kitundu kino. Oba oliawo ng'ekyefaanaanyiriza ekyekaseese 2016, kubanga 2016 era twali twakava mu kalulu aka 2016 nga Kaseese yenna ekiyitibwa NRM baakigobayo. Ne batandiikiriza mu Kaseese, simanyi waliwo abalwanyisa gavumenti, waliwo abaagala kukola eggwanga eryabwe, ate balikola batya nga bamaze okuwangula nga be bali mu gavumenti? Kubanga already gavumenti ya Kaseese yali mu mikono gyabwe. Aba NRM be bali mu opposition. Nga bwe guli mu Buganda. Mu Buganda gavumenti eri mu mikono gye bandibadde opposition, aba NUP. NRM yeri ku opposition. Kati embeera eyo mu kubeeraliikiriza nga bwe twakiraba e Kaseese, ne bateekawo embeera nti mu Kaseese mulimu abayeekera abaagala okukola eggwanga eryabwe eryayiira Republic. Timwe bali mu Kaseese kukakkana nga Kaseese bamukubye zibbomu, bassa abantu abayitirivu, bali mu ntaana ez'awamu nakati 100 nga baziika mu ntaana, tractor ze zaaziika, tractor nga zisima ebinnya n'okuteekayo abantu b'e Kaseese. 100 bibadde mu kkomera myaka 5 kuva 2016 nakati mwe bali. Abamu baabata nga tugenda mu kalulu aka 21 era kugezaako okukakkanya embeera. Omusinga nga ye Kabaka Weeri nakati ali mu kkomera wano myaka 6 nakati ali mu kkomera. Bateekewo embeera ey'abantu abalwenzururu, ey'abanyarwenzururu aba Kaseese, buli omu okutya asirikire wakola ki? Waali. Bwe kibanga kye tulaba wano mu Buganda si kyekiri eky'abantu okwekyawa olw'embeera y'ebyenfuna n'okutulugunyizibwa kwe batulugunyizibwa era lwa mbeera ya byanfuna nga tebaagala basituukirire. Bwe kibanga si kyekyo, kinaabanga era kyekino eky'okugezaako bo bennyini okweteekerawo embeera nti wano waliwo obuyeekera, kibawe ekkubo ery'okusaanyaawo Obuganda. So ebyo byonna
mutawaana munene nga guvudde mu butakola ku byanfuna gye biva. N'ekyokulala mu mbeera eyo mu byenfuna okweyongera kusajjuka nga bwe biri kyekyokutandika okutunuuliza buli omu mu kalulu aka 2026. Buli omu batandise okukuba engalabi kalulu kajja owagira ani ne batandikawo aba muhoozi ajja muhoozi n'aba muhoozi tiimu MK simanyi biki batambula buli wamu. New generation cause generation erwo ye generation ow'emyaka 5 naye aba akyali generation empya. mwana naye bateekewo embeera etunuuliza buli omu 26. Kati muhozi bw'aba akyali awo ne bagamba kitaawe yajja ffe tuli ba kitaawe Museveni mwana ne maama naye ajja kufuutuka eyo ne maama naye kati ayingiddewo kati ebyo nga bikyali awo ne batandika kati mmwe abalala mmwe muleetaani ani ajja kale tukimanyi Bobi Wine iyo yagenda kujja omulala ajja yaluwa in fact nalabye n'ab'Embale nalabye Nambeshe ng'agamba nti ab'Embale baleeta nandala Nambeshe nibo basazeewo eggwanga lyonna baliteeke mu mbeera ya kalulu. Ab'ebipande batandise okuteekayo ebipande 26 3 simanyi meka wali awo nze MP nze ne kansala batandise eggwanga balijje ku mulamwa guno ogw'enfuna enfu ebyenfuna enfu ng'abantu bafa abantu nga bafa tebalina kye balya tebalina ki buli omu ajje maaso ku ekyo akitwale mu 26. So ebintu ebyo twagala eggwanga libitegeere era omuntu ategeera tasaanye n'akamu okuwulikika nti ayogera ku 26 ekole ki 26 ekole ki. Tukimanyi nti bwe tubanga tetwekozeemu omulimu ne tutaasa eggwanga 26 mwami Museveni era yajja kubeera candidate 26 era amagye gajja kutulugunya eggwanga era gamulangirire era ensi eyo eyongere kwonooneka. So bino twetaaga abantu babitegeere tubyogera abantu babitegeere tetubyogera kubanga gavumenti yeejja kubaako ekirala kyekola kuba gavumenti tugimanyi terina kyegenda kukola. Abanaakyusa embeera eno be bantu bennyini abalina okwekolamu omulimu. Ensonga y'okubiri gyetukoonyeeko olwaleero ebadde ku nkwatamu eggwanga gye lituttemu abambadde yunifoomu zaffe n'engeri ki gye babakozesaamu. Omanyi tuludde nga tubuulira eggwanga nti ejje nalyo lyawambibwa maka ga mwami Museveni okuggyako nti mu nnaku zino nfunye okwolesebwa okulala nti n'amaka ga mwami Museveni gennyini gawambibwa Saitaani. Sibalimba era ngenda kwongera kukyogerako mu bugazi bwakyo
mukitegeere si kya lwaleero. So eggye lino eryawambibwa ngeri gye likozesebwamu kyekireeta okwennyamiza n'okuvaayo n'eddoboozi lino erya PFT red card kugamba nti kiyitiridde, kirina okubaako we kikoma. Bannamagye baffe engeri gye bakozesebwamu. Era omwaka oguwedde mu Gw'ekkumi twabagamba nti eggye lyaffe eryandibadde terigenda mu Congo, era ne tuwa ensonga, tuzirambika bulungi ensonga lwaki teryandigenze. Nga mwe mwali n'ekyokufulumya ssente empitirivu mu kutwala eggye lyaffe ebweru, ate nga ekikolebwa tekigenda kuganyula ggwanga lyaffe mu ngeri y'amaanyi eri awo. Naye eggye lyagenda mu kiseera ekyo yali aliduumira yali mutabani wa Mwami Museveni, General Muhoozi. Era oluvannyuma ng'akyaliduumira n'abuulira ab'e Kenya nti yanditwala eggye lye liwambe ekibuga ekikulu ekya Kenya mu wiiki 2, yakisobola n'eggye lye era nti yandibawamba. N'atandika n'okwebuuza abali eri wawa n'ateeka enkambi y'enkulu mu Nairobi. Abamu ne batandika kubisaagiramu wano, naye ab'e Kenya tebaasaaga, ne bayita n'ambasada ne bamubuuza 4 na 5, ne basitula amaloboozi gaabwe bonna kukakkana nga Mwami Museveni yennyini yeetonze, yeetonda ku lwa mutabani we kyeyakola, naye mu kifo kye kimu n'amwongera enyota, n'amukuza, n'amuteeka ku ddaala erisingayo ewaggulu mu ggye lye erya UPDF. Eyali nga yaakamala okukola omusango omunene, ekyalaga nti eggye lyo liri mu buwambe bwennyini. N'okutuusa olwaleero tewaliiyo muntu mu ggye erya UPDF eyali asitudde eddoboozi n'agamba nti ekyo kiki, nti kikyamu. Taliiyo mu ggye lya UPDF. Taata we yekka yasobola okugamba nti ekyo tekyabadde kirungi. Ne minisita wa defense avunaanibwa poliisi ya defense talina kyasobola kwogera. Ye bamulanga ki? Era tolina kyomulango. Minisita wa defense. Kati tubadde tukyali awo, e Congo embeera yaayo ne yeeyongera okusajjuka. Amagye gaffe gye gali. Kati mu wiiki eno ndowooza mwenna mwalabye Abakongo nga beekalakaasa, bakutte ebipande, baagala beekalakaasa ku lwa Uganda kutaawaanya ensi yaabwe. Congo gye twagenda okuyambako, era be baatugamba nti amagye gaffe gakolagana n'agali, naye nga Abakongo bennyini beekalakaasa ku lwaffe. So ekyo twagala eggwanga lino likitwale nga si kya muzannyo. Baliraanwa baffe
okubanga batufunyeeko obukyayi obwenkanidde awo. Nze ndowooza kinkwatako n'okusinga n'abalala kubanga nze ewange eri Rukungiri, nze ndi kumpi ne booda era bwe byonooneka eno gye mba nzirukira wa Congo. Kati e Congo balaba bannayuganda nga balabe baabwe betufulumizako ssente empitirivu okusindikayo magye gaffe. Tulira twakola n'enguudo eyo naye beekalakaasa ku lwaffe. Kati ebyo nga bikyali awo eri abalwana era babaleetera okwekalakaasa lyejje erya M23 eryali wano kubanga lyatandika okulwanira mu Congo, amagye amalala ga Tanzania n'abalala ne babayita ne balwana nabo mu Congo. Bwe babawangula ne bajja wano mu Uganda, ne tubawa obubudamu wano mu Uganda eggye lya M23. Twali tukyali awo myaka oba 3 emabega, ne batubuulira nti abaali mu nkambi wano ey'abanoonyi b'obubudamu aba M23 nti batolose bonna, tibagenze era ne bagenda ne baddamu okutandika olutalo eri era balwana. Era ne bwe twogerera be bali ku nsalo eya Uganda ne Congo mu Kisoro district Bunagana, ensalo y'e Bunagana eno waliyo abaffe, eri waliyo M23 yesolooza n'omusolo kuyingira eri. So tebali mu kwekweka gye bali. Kati wano eyaweerezaayo eggye lyaffe oyo Muhoozi Kainerugaba